ekibiina kyotembete ekipya ekya PFF Electoral Commission yabawabudde langi eyina bannyiniyo erinnya linnyini liriko abalikayanira muntu wa bulijjo ayagala okwegatta ku PFF n'aga nti ne Lukwago omukugu mu mateeka bino teyabirengera ne ttiimu yonna eye Katonga. Kakati katandikire ku mpusonga ya mateeka Lukwago omukugu mu mateeka bino teyabirengera. Kinewunyisa ndi abantu bategeera mateeka ddala Electoral Commission n'ebbaluwa yagiwandiisa nkakasa yabadde tasomye etteeka. Eyo Political Parties and Organizations Act yakolebwa mu 2005 nga twakateekateeka amateeka ag'ebibiina. Nze nali mu parliament mu kisanja ekyaddako 2006 naye spirit yakolebwamu etteeka eryo tebeeranga mu kigambo kigamba nti omuntu anapreservinga anaabanga ne monopoly kulanje osobola naye ku primary color zinnyonnyola omuntu primary color enkulu enzimanyiddwa mu science ziri 3 singa yali spirit y'etteeka nti ojja monopolizing ojja kubeera ne color nga yiyo primary color then wali baddewo ebibiina bimeka 3 mu Uganda. Primary color zimanyiddwa original ddala ye red blue ne yellow. Abamu oluusi bateekamu green naye green banna science balaga nti osobola mu manipulating nga nomufuna okuva mu colors endala naye primary colors ziri zitali contested. Yes kati nalabye Electoral Commission eyina okuteekesa mu nkola mateeka ng'egamba nti color blue ya FDC nga abantu bano bategeera blue primary color tewali kibiina kiyinza kuba nayo. Blue ogisanga mu bibiina byonna NRM enamu blue nine blue nupu eyina blue eyina red blue n'endala kakati nebagamba nti white ne blue za FDC nentunda nebagamba abantu bano babasomerawa. Nze nasoma fine art paka ku level at least emutegeera eya A-level kubera wansi oyinza obutamutegeera bulungi sijaga nti ndi mukugu waayo ku university naye kuli njagala otegeere kino nti white si color naye oli nawandiika mbu color white ya FDC white bakugamba mu fine art si color black si color. There is a difference between a color and shade. White is a shade. Kakati shade yene ya white ye kuyamba olubane black zezi kuyamba okujjayo kale ezenjawulo eza blue era omuntu kyasobola okuwandiisa mu Electoral Commission ye kala bw'obanga ogamba nti oyagala blue ki kuba blue ali mu family shades ezisukka mu kikumi waliyo light blue, sky blue, navy blue, royal blue, ocean blue, tranquil blue, ani blue ezo zosobola okuwandiisa si primary color blue nti yiyo zino shades zosobola okuwandiisa kati AFDC sky blue eyo basobola okuwandiisa nga sky blue mwatadde kuki royal blue royal blue olaba kakati ono si sky blue nono lwakuba bali ku radio tebalaba kakati akakasaanikira kano eno ocean blue kati olaba ngeri ku Buganda flag eyo royal blue wuno simanyi oba osobola ojimpa wano ne ako ekizibu abatuuliza tebajjagiraba naye bana bali wano bo bagiraba aba flag ya Buganda this is royal blue era ne bojuulira royal ya kigamba blue lw'omukwafumu eyo neve blue oyo neve blue ngambye omukwafu musoso omukwafu ojja kubitabula bonoobitaaka mu Luganda bisigaleyo ojja kubitabula ojja kubanga Electoral Commission nawe bikutabule okole ensobi bagitaase kati ffe mu kuteekayo ebiwandiiko byaffe twateeka mu bulungi bamemba banazambala nabo tezibatabule kakati oli bwagisobya n'ajambala n'agiyita n'ayambala sky blue n'agamba nti eyo ye ya PFF awo oba omunenya
naye bwenjija ne royo bulu yange eno toyinza nga tujja kuwandiisa wallahi ya Mungu kogamba nti buli kala bulu yonna ya FDC my god buli bibiina byonna ogenda biwanduukulula ne nupu bojja giwanduukula inamu bulu n'ebirala kwegamba olaba abantu sijja baga nti bategeera oba tebasimanyi mateeka naye babakozesa bambi kati ekyo babatumye ekitume ate ekyerinnya People Power Front People Power Front manya manji gote galinga nakyo nja basomesa etteeka tuyina etteeka kali ng'ogyeko erya copyright naye erya trademark copyright tejja wano kati mu kino naye trademark eba ejjamu mu trademark okuwandiisa trademark tosobola ku patentinga letter nti yange eri omulala tajja kukozesa letter naye a combination of letters osobola ogipatentinga kakati bali bapatentinga PPF People Power Front ye acronym ye bapatentinga PPF People Power Front kati fene tupatentinga PFF egambe etya People's Front for Freedom mufanaganya mu kisooka kakati awo wali obuzibu bwe balina titosobola kugamba nti era ebyo byonna birina ekigendererwa eri lwaki bulu bagikugobako baagala kuprotectinga kyamaguzi kyabwe kuba bagamba nti baagula FDC Mwami Museveni ne banne bagula FDC ne kala bulu kati mbu ye kale kankireka naye ffe tumanyi nti ddala kyekiriwo kakati ekyo bakiprotectinga kati ne kino People Power Front sinti kibiina kyewandiisa kyotekeddwa okumanya People Power Front njagala mpuliriza wano abitunulire wano ebyobufuzi ebigenda okujja wano ate togamba nti ndi mulanzi nkubulire ekigenda okuddako kikuba emirundi ebiri baagala okuba ffe abawandiisa PPF naye baagala n'okuba NUP because NUP NUP slogan yaayo People Power naye People Power sinti eri patented nga property kati bano eya NUP kati bano baagala gipatentinga jukira balamu yagezaako kikola awandiise People Power ng'ekibiina omujjukira bulungi batuuliza bakimanyi ne UPM waliwo yali agiwandiisa naye oluvannyuma ndubaza wagiwandiisa nga Museveni agireseewo kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni akutta omuggo gw'Electoral Commission okuba ebibiina bino byalaba nti bimuvuganya agenda kukwata People Power Front agambe nti kati kino lino linnya lya kibiina People Power Front mwe temuyinza gukozesa nga mubala nti People Power ekyo tebannakiwandiisa bagambye bali zavinze bali mu process eriwandiisa naye naffe bino byonna nga tubimanyi akalina abiri otega kalaba katumanyi bulungi nti actually bategeka People Power Front ng'ekibiina kyewandiise bagambye nti kati mwe temukyayinza gukozesa nga mubala kubana mulimu People Power muli nnya ly'ekibiina ki People Power Front ebyo byonna biteeketeeke byabufuzi bya Museveni ebyabiyigira ku banna baabikola owaddepi ayinza okukwatibwa bw'ayimira kadala k'ebifuzi naga People Power our power nga owaddepi ali kadala ka byabufuzi naga our People Power owaddepi lwaki ogamba owaddepi nkwadde kya anti lwaki nkiresi kolaga nti bwe bagaana nuupu ekyo kigigaana ku budala bw'ebyobufuzi okukikozesa uliriza anti baba bajja kuwanduukulula nga baagadde basobola okuwanduukulula ne bakusamoninga basobola okudisqualifyinga ba candidates gundi yabituukako n'agamba kati nze nvudde mu by'ebibiina kyamisha ekirungi gw'omanyi nnyo international politics kyamisha wa Zimbabwe n'ababaka bamutwalako ne babamutwalako naga kati ffe tusigaddewo nga tutusula ye n'asigala ebbali gavumenti namutwalako ababaka nekiwandiisa eri abamaze okulondebwa
nawandise erinnya mwe balondeddwa government negamba kati bano babaka bange so ebyo byonna bisoboka mu dictatorship kyenjagala okutegeeza bino ebintu mbireke bitwalanga ebyo muzanyo mu biro binge ebiri awo ebityo era ekyo kifaananako ne kino mwami 7 kyayogedde ekyobululu miliyoni emu byonna ebyo biteeketeeke akuteekateeka mu 2010 wana akalulunga mu 2021 wano jojo amaliriza tumusoyo bubuzo yes maliriza mu 2021 maliriza ku kya miliyoni emu mwami yule kaguta mu 7 batte ebyuma wano abantu tebeerabira machine bazita abamu wano balonda nkeera okulonda kwaliwo nga 14 January wano naye abamu balonda nkeera nga 15 nti obagaba balonze nkeera abantu baludde ku line naye nga biri Kampala na Wakiso waliwo abalonze miliyoni 2 wano kuwa Kampala ne Wakiso miliyoni ezo 2 ate miliyoni ezo 2 mwami yole kaguta akimanyi talinaamu yadde 1% ku miliyoni ezo 2 nti amuvuganya flag bearer opposition otandika ne miliyoni zo 2 wano jukira mu 7 yagamba yawangula na miliyoni 6 aho mujja kufaafagana kati akugambye waliyo miliyoni emwe yabbibwa olina kulike yange yeno ye Kampala jayogerako jabala nti mubalonde Kampala mwali miliyoni emu yali terina kulonda kati akiteekateeka 226 Kampala machines tezijja yagambye nti wawulidde kyeyayogedde nti machine singa tekola bulungi kukulonda mu suspending ongezebweyo yiki yebuuza lwaki e Kampala machine bwe zeekyanga lwaki electoral commission yagenda maaso n'okulondesa jukira bye yasooka gamba nti Kampala baamubba era nga balina yagambye ayinane bwino nupu mtwala mkoti ajamuleta vaku luno era na wali yagamba nti Kampala baamubba kati yakikyusiza mbukyusa nti machine zaafa electoral commission negaana okulondesa takugamba nti waliwo ballot staff gokyolowooza nupu oba Kyagulanyi balina obululu gye electoral commission yegaba obululu babukubira ku NASA babukubira oyinza okukubira ebweru wa Uganda n'obuyingiza wano olama mama Mbabazi yali aleeta posters ne bazimulemesa ku kisaawe za t-shirts na biki tosobola kuyingizawo obululu ng'obukubidde bweru tosobola bukubira ku NASA ne batakumanya fa abanda baffe bagenze bugenzi aba FDC bagenze bugenzi Kisumu kusoma 36 ne babayola bali Luzirambu bali gwa treason n'abalala bali Kitalya so tekisoboka kubati tosobola kawululuka kadde kuyi ne wobo kusabima bekali magezi mwami mu 7 intelligence yagambye bwe yabadde Kenya nga anonyeza Raila akalulu yagambye nti ye consumer wa intelligence buli lunaku buli wasoma laba babu noka ntaina intelligence yali esobola kulaba nti waliwo obululu obuyingizibwamu miliyoni enamba eyo katemba so preparing ebintu bibiri okutta machines ziwa ne Kampala zireme kulonda abantu balwe mu line basuspending okulonda n'ekyo kubiri okuyiwa amagenti bana aba opposition bagala kubba gatevunye gakube buli kiramu kakati mbadde nkubira nti electoral commission eyagitumye okologo addeyo babagambe nti babatumye omulimu munene bwe babanga babadde tebannaba kwetegereza mbeera bayiga okusoma nga bwe nkugambye ankiwunzika ekyo nti primary colors esatu oyinza zipatentinga ne toyinza nagamba ne white ne black anti color those are shades oba mu fine art tuzita hue so mu color symmetrics color symmetry oba color cycle color wheel color symmetry ezo zijjamu okukola shade kakati badde bakitegedde bulungi nti bw'ogatta shade eya white n'ogatta mu primary color eya blue ofuna light blue ye FDC bw'ofuna primary color eya blue light blue ye sky blue yoyo light blue ye sky blue ogatta shade eya white n'ogatta ne primary color eya blue kati bw'ogatta color eya primary blue n'ogiteekamu ku black ofuna royal blue okusinziira ku kipimo ky'oba otaddemu njagadde kifunza bwentyo kuba bikyuka so kati mubazemu n'ennyinnyonnyole ebyo byonna baabifunye utukidde olwaleero naye mumanyi bajja kuguguba naye tugenda okufaafaagana nabo ekirungi ffe tetulina time frame nti tukolera ku agenda ya mwami ffe tetukolera ku agenda ya mwami 7 nti akalulu kaweddeyo omanyi waliwo abagamba ate okulonda kwa 2026 muyina okwewandiisa uliriza nze ne bwe naba nakwesimba oba si wakwesimba 2026 kanjogere ku lwange si ku lwabalala ku lwange
omanyi simbo gye naliko 2011 2016 omanyi simbo gye naliko agenda akyusa 2016 simbo gye naliko ogimanyi nalwo ne simba ku Road Mayor 2021 wamanyi simbo kwe nali kati jana simu lichi 2021 kisumuluzo 2021 nasuka kama message naye kasimu tebana kaga aja kujana computer nzo so ebyo temuli makulu naye tugenda kufaafagana nayo ku kino ajajaje kyonkukakasa webaleki konde bokaye sorry mbwate kama nsonga bili ebyefudiso biwulidde n'okubba akalolo muganda wange awogedde bulungi ensonga eno ate mwesiga wanga mukugu mu mateeka ne art yatulaza obukugu ate ne art amutulaze nange nakola ku fine art kyemba mbadde nsaba Electoral Commission okukola emirimu gyayo obulungi nga bwegamba nti independent era obuvunaanyizibwa bwayo obukugu okuteekateeka free and fair election yandibadde eyita party zino zombi n'ezimediating ezikayana kubanga ebintu bya kala naye twasomera kuba ennaku zino bakikyusa twandikanga ne esse nti omuntu alabye kala z'okozeseza otategera lwaki ozikozeseza oza kampani ngangako ki kati n'asoma wamma kyo kyabadde agezaako okutegeeza so mu mediation bwatuuza party eno n'eri ne bababuuza ku kyakkala buli omu nannyonnyola amakulu ge lwaki akozeseza kala ne philosophy mu kyaleesi bagenda okumaliriza nga batuuse ku kukkaanya nze nsuubira nti Electoral Commission bwe yandikoze naye tabeereyo okusala gwakawala nga tebudde gwakalenzi eyo nsobi bwebanga ddala yagala tuteeke ku mmeeza emu ffena tugibemu essuubi yandibadde eyita party eza zombi nti gwewakosa kkala eno nonakosa kkala eno naye tetulaba zifaanagana oba tezifaanagana onaga tezifaanagana ng'ogamba zifaanagana wamma mugamba ki namwe mugamba gyolwanyaniro keva ne conclusion eyatukoze bubi kubanga gyetulasi waki toleka ffenna okugitya ekyokubba akalulu pulezidenti kyeyayogedde nakyewuunyiza nze bwewuunya kubanga era ngono bayogedde akalulu gye katandika okubbibwa akalulu tekabba oluusi na lunaku lwe mulonda era nze pulezidenti bw'agamba nti opposition yaziba akalulu nzikanya nerewabu Erias Road Mayor Saalongo nti alina kati kaabala amanyi obukodi bwobote bwe yalina 7.5 Museveni yajja na 9 amusingako alina bwe yagattako kati alina kyabala kirala era mujja kijukiza amaze tukuba kubanga pulezidenti oli Kaguta Museveni tomuzanyirako mukubba akalulu Electoral Commission gy'olaba gyonna erimu bakaada ba NRM gye katandikira ne mu registration enkala gye zisookera eri ku Electoral Commission wadde beno basoosolamu abamu fofente waliwo bajja nga tukyagaliza n'omukyanganyiko bagita voters disenfranchised whatever disenfranchisement kakembo ne banzija wano eryanga erifulumira ekigungu nga sijje nondera naye nga bikolera ku Electoral Commission wano bwe batuuka okuruutinga abagenda okulondesa era kivudde mbadde mpakanya muganda ngono tutwadde ku mpewo nga mugamba tekisoboka kujja nga Museveni tomumanyi kizibu okubba Museveni akalulu ali mu kwewuguusa bwewuguusa okuva ku presiding officer ne ba polling assistant ekimu ekikukwalifyingisa okugenda mwego omulimu ngote okubanga ova mu family nga mu bakada ba NRM oba ng'oli kada wa NRM oba oli muwala oba mutabani wa NRM kada ekyo nkirako n'obujulizi era okubosanga abudde mu byokulondesa nga balondesa akati bbula woova n'ogamba nti nazze nenziba akalulu kyenyiza okukola nga obamatiza nnyo nga mulimu ogi wasoma naye nomugamba ogi nkimanyi oli NRM kada tonzibira akalulu naye era nga ebivudde mu kaki lange ebivudde mu kaki bwe tugende wakisonga munange ekyamazima akalulu kawangudde naye nnyambo nange kubanga nakyo weekiri waliwo okuwangula ne batakulanga gwekyayinza okukuyamba gamba kale owangudde kati kankuyambe nange nekyokuŋŋamba nti kyasobola okuŋŋamba nti mpangudde anange kyekyayinza okunyambako kyokka oba okuŋŋamba kakembo ku polling station X owangudde kale kankulangira n'obona osijja bukyusa ogende nga ogenze kyayinza okukuyambako ne tasobola kukubbira kubanga abakabeeramu bonna bakada ba NRM okukwalifyinga okuva ku Wakiso district wa returning officer paka eno wansi kati waffe Entebbe ngwagala obategeera jangu nga bagenda training bagamba bagenda okusomesa presiding officer aba polling assistant ujubalabeko genda tukamulinga ojja buti amaaso nga bonna batabani baba FCFC bawala basobola mu zibalakisi bavubuka batabani baba kada ba NRM ng'omwana aliko akalandira bamulondoola era okimanyi n'okukimanya nti ne application zisawa RDC zisinga bino byokulaba bali bati bapulainge application yana presiding officer abantu ba polling assistant RDC aga olumwana wa mwana waffe ono waffe nono waffe ne bagenda bino propaganda gwempula abantu boogerako era nze nabiwudde ku taata baffe nga abyogera nze kati mwita taata naye jjajja w'Abannayuganda Yoweri Kaguta Museveni ne ŋŋamba jjajja akuze omanyi bajjajjaffe baakulanga baasaagasaganga
era nga bwasanga obuzzukulu kega nja kulya naye nga tagenda kukalya